haleluya 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 erinnya lya mukama lyebazibwe. Twebaza mukama katonda olw'amakya amalungi, katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda nkwebaza, webala omusumba omulungi, webale Yesu, webala amukeeseza mukama, webala olw'ekirabo eky'obulamu, webale kwatulekedde omukka guno mukama gwe tukyassa erife abawulamu. Nkwebaza mukama olw'amakya amalungi, nkwebaza ku lw'omukyala n'omwami ali eyawuliriza morning breakfast yonna gye musanga. Ngulumiza mukama erinnya lyo, era kwe kusaba kwange mukama buli awuliriza morning breakfast neetaba eno yokka n'ezo neziyise nezinajja okutandika enkya mukama, nkwegayiridde mukolere obujulizi, omusomolole mukama, omuteeka obujulizi mu maaso ge, omukwase ku bujulizi mu mikono gye. Katonda ow'ekisa, kwe kusaba kwange mukama, nkwegayiridde katonda ow'ekisa kibakolere buli muntu agiwulira. Era nkusaba mukama obujulizi bwonna bw'okola ekitiibwa n'ettendo nkisa gy'oli, weegulumize mukama eri ensi yonna, amawanga gonna, eri ffe bassekinomu mukama b'ositudde mu mulembe guno. N'amakya ga leero mukama ndi wansi w'omukono gwo, nkusaba ekisa n'okusaasira kwo. Nkowoola omwoyo w'omukama, nkowoola omwoyo w'omukama okubikkulirwa n'okwolesebwa akome ku nze mukama, wakati nga mpeereza mukama, wabeewo abakyala n'abaami abasumululwa, wabeewo mukama okusumululwa eri nze n'abo mukama abalala ekigambo kye kigenda okuyita mu nze bekigenda okutuukako. Kwe kusaba kwange Yesu, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale mukama. Ffenna ne tuddamu nti amiina. Gano ge makya mukama gakoze, nakugambye gulu guno gwe mwezi ogugenda okusooka era ogw'olubereberye eri emyezi gyonna egiyise. Wuliriza, njagala okirininge byonna by'oyagala mu mwezi guno ogenda kubifuna, mukama agenda kukolera, kubanga yayogedde okuyita mu kigambo kye n'agamba guno gwe mwezi ogw'olubereberye mu myezi egiyise. Ku makya ga leero nzize n'olunyiriri olulala luvudde mu kitabo kya Engero essula ya 15 olunyiriri olwokusatu. Ayina ey'oluzungu Proverbs 15 verse 3 egambye bweti, amaaso ga mukama gaba mu buli kifo, amaaso ga mukama gaba mu buli kifo nga galabirira ababi n'abalungi. Amaaso ga mukama gaba mu buli kifo, mu buli owulya ekigambo ekyo buli. Kati ngenda kwogera ku bubi na buli, naddala abantu abakola obubi ne mulowooza we muli mwe mweraba mwekka oba gwe weeraba wekka, naye wulira ekyawandiikibwa kigambye nti amaaso ga mukama galaba buli kifo, gaba mu buli kifo. Amaaso ga mukama gaba mu buli kifo nga galabirira ababi n'abalungi. Asuubira oluteekeddwa kyatwesomera. Kati amaaso ga mukama kano okuba gali mu buli kifo nga galaba oba nga galabirira abalungi n'ababi, ojja kungamba tegalabirira kati abalungi ne galabirira n'ababi. Ababi gabalabirira mu bubi bwabwe ne babeera omwo paka we bagamba naye mukama nze nkooye obubi n'obuvaamu. N'abalungi galabirira abo abalungi nga gongera ku bulungi bwe gakola obulungi obulala, nti kati nze nkola obulungi n'obutuukirivu oba gwali eyo okola obulungi n'obutuukirivu. Kati amaaso ga mukama gakulabira mu ebyo by'okola n'ayongera ebirungi eri ggwe olw'okola obulungi n'obutuukirivu. Omubi era nga amaaso ga mukama gamulabirira mu bubi bwe, obubi bweyongera ku ye nga mukama amulaba alabe oba anaakyusa, alabe oba anaava ku bubi, naye nga amaaso ga mukama gaba galaba wonna mu buli kifo nga galabirira ababi n'abalungi. Meseji yange yino, kati njogera na buli mukyala na buli mwami nga wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Weewaawo oluusi tonnaba mukkiriza, naye kano ke kaseera omukkirize. Gwe ng'obeera eyo, bw'obeera mu community
oyogera mukama wodda mu nzikiza oba wodda wonna we batakulaba n'okola obubi naye manya obubi obwo tobukolera nze nnyinza okuba nga sikulaba gy'oli era nga nange bwendi eno nga tondaba naye manya nti amaaso ga mukama galaba mu buli kifo galabirira ababi n'abalungi naye olw'okuba galaba buli kifo kyova olaba olemedde mu bubi ate obubi bukulime ova mu buno okudda mu buno kyova olina okukyusa gweyakkiriza yesu kristo okubeera omulokozi we gweyakkiriza katonda era gwamanyi katonda neweesonyiira ddala obubi obutakola bubi oba waliwo akulaba oba waliwo atakulaba oba waliwo abantu oba tewali bantu kubanga okukola obulungi tobukolera bantu nga nze oba nze sibukolera bantu nga ggwe naye obulungi bugasa ggwe ne mukama katonda kubanga ye alina amaaso oba alina eriiso eriraba mu buli kifo kati ggwe bw'omala ne weeteeka eyo nti ate kati ndi mu nzikiza teryandaba n'okola obubi katonda abulaba era obubi obwo buli ku ggwe bw'okola obulungi katonda ayongera okubulesinga kubeera n'amaaso ge galaba oyo akola obulungi n'ayongera okumubulesinga n'ayongera okumuwa omukisa gwakola obubi ng'olowooza naye kati leero siri mu kkanisa ye kati ekkanisa zamala okugalwawo abamu muli simanyi nakumanya gye muli kati gwe ng'ovaayo lwoba oli omanya olinda bwe banaazigulawo olyokoddeyo oddemu okulaga nga ate era bw'okyali omulungi neewewaawo nga zaggalwawo oli mubi gy'oli oli mubi okola obubi naye manya eriiso lya mukama amaaso ga mukama gakulaba weenenye obubi bw'okola weenenye obutali butuukirivu bw'okola amaaso ga mukama gakulaba obubi bw'okola eyo gy'oli kubanga amaaso ga mukama gali ku buli kifo gali buli wantu gali buli mu kifo kyonna onyirwagambye amaaso ga mukama gaba mu buli kifo kati gwe bw'olowooza nti kati oli mu nju wekka weesibidde awantu abamu mulowooza nti kati wano wendi naye ate wano wendi teriwo n'omu ammanyi tewaliwo musumba wange tewaliwo n'omu andaba abantu bewaffe bonna bensuubira okubanga bandaba kati tebali wano ye lwaki senywera ku mwenge njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo abamu mwalinnya mugenda mutambulira mu nnyonyi mutambulira mu bifo ebimu nalina omwami omu ne tulinnya naye ennyonyi olw'okuba ku nnyonyi kuliko abatamumanyi n'atandika okutumya omwenge n'atandika okugamba mpa kuguli mpeereza kwogwo naye manyi eyo yonna gy'otambulira amaaso ga mukama gaba mu buli kifo weewala okutunuulira abantu w'oli nga tewaliwo bakumanyi nogaye lwaki senywera lwaki sifuwa ku njaga omuntu nodda mu kunywa enjaga nti kati w'oli teri wakulaba abamu mwekweka eyo wansi mu nzikiza naye manya amaaso ga mukama galaba kino kinzizaayo okuntwala ku kyawandiikibwa kiri mu Isaiah 66 verse 1 olunyiriri lugamba nti eggulu y'entebe ye ensi y'entebe y'ebigere bye means mukama wonna w'oli akulaba weewala okukola obubi ng'olowooza abantu tebakulaba naye ng'obubi tobukola bantu obukola eri mukama kubanga mukama gweoyonoona mu maaso gwe weeyonoona mu maaso ga mukama mu maaso g'abantu newoneerungiya neweerungiya otya neweesiga akazigo n'oyogera ebigambo ebirungi neweekuuma obutakola bubi mu maaso g'abantu naye bw'obeera wekka ng'okola bibi nkwegayiridde kyusa omala budde bwo okukola obulungi mu maaso g'abantu w'otalina bantu n'okola obubi kubanga amaaso ga mukama galaba buli kifo eyo gy'olowooza nti abantu tebakulaba mukama gwa akulaba kati obubi bw'okola tobukola bantu manya nti obukola mukama weeyonoonesa wekka mu maaso ga mukama gano agalaba abalungi n'ababi naawe akola obulungi weeyongera okukola obulungi kuba amaaso ga mukama gakulaba tolowooza nti banne nga nkoze obulungi nga siraba kyenfuna nga siringa ntalabwa katonda akulaba yongera obukola agenda kukufiirayo
This is morning breakfast. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, nkwegayiridde Katonda wange, nzikakkana wansi w'ebigere byo Mukama, nga ndeeta ekibiina kino kinene mu maaso go Mukama. Abakyala n'abaami bali wano Mukama, bangi ababadde batambulira mu butali butuukirivu Mukama, nga beeyonoonesa Mukama, nga beeyonoonesa eyo Mukama, nga balowooza abantu ebalimu Mukama tebabalaba. Katonda ow'ekisa, sisinkana emitima gyabwe, gisisinkane Mukama, ogiggyemu eyo endowooza embi, gisisinkane Mukama, ogikyuse. Katonda wange nkwegayiridde, bangi ababeera eyo nga bali bokka Mukama ne beeyonoonesa, bangi abayimirira mu bifo ebimu nga balaba abantu ebamanyi tebaliiwo ne balyoka bakola obubi ne bava mu kubeerawo okwo Mukama, abantu ne beeyonoonesa eri abantu abalala. Katonda ow'ekisa, nkwegayiridde basisinkane, gwajjudde gwalina amaaso agalaba mu buli kifo. Nkwegayiridde ekisa kyo kitumale, nkwegayiridde ekisa kyo Mukama kitumale, amaanyi go Mukama gatumale, wabeerewo entiisa eyo ng'omuntu ne waaba ng'ali mu bantu, ne waaba waali nga tewaliiwo bantu, naye amanyi nti amaaso go weegali. Eyo entiisa ngikoowoolya ku buli mukyala na buli mwami awuliriza morning breakfast, nga bw'aba ali yekka amanye nti Mukama amulaba, ne bw'aba nga ali n'abantu amanye nti kati Mukama ali awo, ne bw'aba nga yeesibidde mu nju eriko ekizikiza ekyenkana kitya, Mukama amaaso go galaba mu buli kifo kyonna. Nkwegayiridde ayambale entiisa yo, ategeere nti waali gwe wooli, ategeere nti wansi waali we wali entebe y'ebigere ebyo. Katonda ow'ekisa, abantu bonna baleme okuddamu okweyonoonesa, baleme okuddamu okukola obubi Mukama, bakole bulungi bokka Mukama. Nkwegayiridde Mukama Katonda ow'ekisa, abantu bangi Mukama balowooza nti babeera tebali mu bantu ebamanyi, balowooza ne banaakola ebiteryagenda kubafunaana, naye Katonda wange ekigambo kyo kyogedde okuva gy'oli eri emitima gyaffe, na buli ssekinnoomu ali mu kifo kino, na buli ssekinnoomu awuliriza morning breakfast yonna gyemusanga, mukyuse omwambaze entiisa yo Mukama, amanye nti ye gwe Katonda eyamutonda ayina amaaso agalaba buli kifo w'abeera wonna, ne bw'aba ng'ali mu kinnya kiwanvu amanye nti amaaso go gamulaba. Alekeraawo okweyonoonesa, wabeerewo ekisa Mukama ekikoma ku baana bo, wabeerewo ekisa ekikoma ku bantu bonna Mukama, abantu baleme okwonoona nga balowooza Mukama tabalaba, abalala ne bakomawo mu bifo ebisinzibwamu ne beetereeza ne beesaanya, naye nga gye babadde bali mu kwonoona. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Omunnazaaleesi, kyusa emitima egijjudde obulimba, ng'oli bw'abeera awali abantu abatamumanyi ng'alimba, abantu abamu balina emitima egy'obubbi, bw'abeera awatali bamumanyi ng'abba, ng'engalo ze azijjayo ng'azanjulusa. Katonda ow'ekisa, nkwegayiridde eriiso lyo, amaaso go agaagalaba mu buli kifo, ekisa kyo kimusisinkane, ekigambo kyo kimukkeko, kimulumirize, abeereko omwoyo w'okulumiriza nti wano wendi Mukama ondaba, kino sigenda kikola. Kwe kusaba kwange Yesu, kwe kusaba kwange Omwoyo Omutukuvu, kwe kusaba kwange Katonda ow'ekisa, weegulumiza eri amawanga agalina abantu abakola ebibi. Katonda ow'ekisa, ekigambo kyo kibasisinkane, kibakomeko. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe addamu okusaba, weebale Mukama akyusa abantu emitima. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka, teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googerera gaddemu nate. Mugambe nti amannya gange gano Mukama gajje mu bitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okufa amangu, ebitabo Mukama eby'ebibi, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo by'oli mulokole Mukama akunywereze, akumpeera omukisa, akunjagalire, akuggye mu babi abakola obubi, otambulire mu bulungi, okole obulungi, amaaso ge gabeere ku gwe, gagalaba gwe ng'ogalaba bulungi bwo, galaba bulungi bwo bwokka, mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama bampeera omukisa, banjagalire olunaku olungi. Emmanuel.